Okay, nayanziza nnyo muganda wange even nachejwe n'abalabe baffe abamawulire gy'otobadde. Omwaka buli gutandika buli omuntu abya n'ebirulwa bye ate byasetinga n'agamba nina goals ina kubanga nokola naye buli omu omwaka bugwerako ebiseera ebisinga osanga tazituukiriza oba kubanga azituukiriza ate oba atuzako ebitundutundu. Olunaku lwa leero nina abasuubuzi mu katale k'e Mubende ku kkubo eriva e Kampala okudda Fort Portal oba okuva Fort Portal okudda e Kampala wona woba ova e katale akano kali ku highway. Olunaku lwa ninja kwogeko n'abasuubuzi batubuulire bonga bo basetinze goal ki okutandika abakulembeze baabwe banditandikidde kuki nadda guno omwaka 2024 ogwakatandika kwa buli kutandika kuba n'ebintu bingi balina ebirwa byabwe balina kutandika nabyo so ndi munema abakulembeze balina bakwatirako nabo kutuukiriza ebirwa byabwe. Nsaba osobola twogeteko wano nkwaniza ku BBS Telefina biki abakulembeze bammwe bye banditandikiddeko omwaka 2024. Abakulembeze baffe bandibadde batandikirako nti ennaku zino emisolo bagyongera nnyo, emisolo mingi wekanga nti ebintu ebingira babiwooza nnyo nawe okubifuna byenyini mu kubigula bigula ssente nnyingi kano wekanga n'omuguzi okubimuguza n'oba olina musale bagamba bano abantu bano baseera nowekanga tolina kyogenda funamu kino ekinga nga alina kiwooza 2,000 kanso nejja nekusaba omutwalo gw'empooza kati nokanga ekyamazima ssente oba toziina wano baba babinika omusolo mungi omusolo gwo mungi era mbadde bandi bakwa bandi balina kuddamu ne batwala ne bateesa ku musolo gwe kyamazima tukenderezebweko bamusooka twali ku nusu kakaaga mu dakiikano ne bajja ne batugamba nti ate batadde ku mutwalo otali nsonga entuufu gye tutategeera tebaasa okubeebuuzaako nti kino ne kino baava veni nga bagamba batongeza omutwalo twali nti babyakutuula kuteesa bo bajja buzi kati mutwalo gwe tubataddeko. Okay, deyanze kanegate ku muganda wange ate omulala wano naye tubuulire. Nyabo, abakulembeze bantandikidde kuki omwaka 2024 okubanga namwe musobola kusetinga ebirwa byammwe ne mubituukako? Ekyamazima bantandikidde ku musolo kuba omusolo gwa bbeeyi. Olaba ffe emitwalo bye tutunda sometimes tubijja nakasero tubisubula nakasero ebintu bya bbeeyi byalinnya. Ogenda n'obisubula ku bbeeyi n'obitako transport abituusa wano ate obituusa wano eno nawe oyagala ofuneko olwamagoba kuba tekukyali kuba buli ekiyingira tugeze kale tukisuubudde wano eno mu tawuni bakiwooza bamala ne babasaba empooza ey'omutwalo buli mwezi tetusobola gana kuwa mpooza kuba gwe gulina oweebwa mu gavumenti naye bandi tusaliddeko tusigala ku siringi kakaaga ke twasasulanga kuba ebintu bya bbeeyi ogenda okiguza neno customer nga yomba byombi bane namwe museera nnyo n'atengera ebintu byaki bya bbeeyi. Kitegeeza abakulembeze kana akatale bakeera ku makya ne bongera omusolo nga tebabeebuuzizaako era kiva eri mu kanso tekiviira ddala naye ate nga yo kanso yanditudde nemanya nti abantu basubula ebintu bya bbeeyi yo neetusalira ku musolo. Okay. Daiza de yanzege kwa mwogede muko nanga olunaku olwaleero embeera bwetu eri mu katale ako Pepsi bakikazaako ako Pepsi wano ku highway bagamba nti omusolo bwe gusinze okubanga gubalisa akakanja gulesa abantu kwanga bekola ku nsimbi mu biseera byedde namba bafunaka akantu ke baswa kwa bekolerako ngabo 2024 nti abakulembeze ku musolo ekintu kibanitandikiddeko okubeera nga bongerako ebintu byabo nabo batukize goolo zaabwe. Nze eno katumusimbe wano mu katale.